Tinentuuka akaseera of course okusaala osooka n'okusebbali nogaye kati menyekera ki ekirala okyawa nze nakyawa baseeka nakyawa baseeka nga buli gwe ndaba eri ewaffe gye mbeera ekitundu ky'abasiraamu naye nga buli gwe ndaba ayambadde ekkanzu mulaba ng'oba ki nga ne wantolera salaamu njiddiramu mu mannya ate baseeka bayingirira wa nti oba olina obusungu obakyawo obalaba nti be bano abawasa omukazi asuuka nalina Allah nsonyiwe nayogeranga nga ŋŋamba batongoza obwenzi nsaba Allah nsonyiwe kifulumya namba bano bakola gwa kutongoza bwenzi tebaagala bakazi olufuna akasente nga nnyina ebyo ebirowoozo mu bwongo naye era nsaba Allah akinsonyiwe nti shaitani olumu so nayitamu eyo embeera ey'okunyigirizibwa nga otuula n'ofuna owa boda tomanyi gy'olaga n'omugamba ntwala n'omunyumizaako osobola ofuna omuntu gwokola ki gwoyogerako naye olwo oli mu baana bameka olwo ndimu ebiseera ebyo bye nayitamu ekyo nalina abaana 2 kati ng'ate ndi lubuto omwami agenze alese awasizza akitegedde nti agenze okitegedde nti yawasizza Allahu akbar tinga okusoma nali lubuto nga nyina okwefaako ate nga nnwanisa obujja bukuluma obujja buluma olwo gwewasizza ayongera kutimba bifaananyi yali ayagala mwami we lunaku lwe yaluyiseemu bw'agenda ku status ye gw'obinoonya agenda mu akaunti ye ya TikTok gweweekumako omuliro ye ateekawo bintu bye ate nga newookera ku makya n'ogamba sigenda kuddamu bbira oba weerimba oba wakakyogera wayitawo eddakiika nga 3 ng'ozzeeyo obinoonyeza olwo n'okaaba musajja aluma nnyo nga bw'okiwulira otyo era omukyala aliyo nze nsobola otegeera obulumi kuba nakola ki nabuyitamu otuuka n'olekerawo okwefako nze namalako n'ennaku 3 nga sinaaba nga ndi mu bulumi bwa musajja owange bakoze eki bamututte olwo nkaabira musajja ngamba omusajja age mwattu ne obeeramu ako akaseera tosobola kulowooza nti obusungu bwonna kambuse ku musajja oyinza nze nakyawa lwakwa kati tukwatagana nakyawa omukyalo oyo n'amannya ge nengategeera nga buli gwempulira bamuyita bwe bujja kituufu kati wakola otya okukirwana osobola okudda engulu wakyawa mujjawo n'okyayiramu n'omwami embeera eno ogivaamu otya okyalina omwami wo ye yakuzaako ne mujjawo oyo gwennyini gwe baakuzaako kati awo wetuwagala okumanya weewumbawumba otya ne wezza n'odda engulu weerwanako ng'omukazi awo ekisookera ddala kukkiriza nakkiriza embeera Allah gyansaliddewo essaawa ezo neŋŋamba Allah bw'atyo wangeredde oba mu lulimi olutonotono nti wokkiriza y'entandikwa y'okuwonako ate y'okuhiilinga kubanga w'otakkiriza ne weeteeka mu ddinaayo oba ogenda sigala mu bulumi be bakyala b'osanga ng'amaze emyaka 5 akyakaaba wokkiriza n'omanya nti omwami gwennyina woba osazeewo okukola kyokusigala kubanga waliwo n'okugamba sigenda sobola fumba na mujja wange n'otambula n'okola ki nakyo kikkirizibwa naye nze nasigala kubanga nali bakuyita kuzimba makaago emyaka egyo gyonna twali tumaze emyaka 10 nakikkiriza ne ŋŋamba Allah bw'ati wange nzikiriza nti omwami wange afunyeyo omukyala omulala oba atandise amaka ebweru kyekyasookera ddala ekyokubiri ekyannyamba okutuuka wano wendi nti nsobola okutuula ne mujja wange ne tuseka oba nembeera mu maka gange nga nnina emirembe ekyokubiri nafuna abakyala abayiseeko mu mbeera gyenkoze eki wali oyitamu mu kaseera ako gye nayitamu nentuula nabo nembeebuuzaako ekyo kyajja kitya okubanoonya wabeenoonyeza of course nabenoonyeza ku TikTok nasooka waliwo omukyala gwe bayita Hadija Ahmed. Yes, Hadija Ahmed. Namutuukirira ku TikTok nali simumanyi ate n'ekisingosesa yali amanyi mujja wange ne mutuukirira
nafunirako awo ku bakyala abamu abaali bayitamu eyo embeera gye nayitamu nenjogerako nabo nemmanya nti kye nayitamu si kipya sinzenzeka abakyala balala bakolaki bakiyitamu ate nekyalo ekyanyamba nti omwami wange nenkizuula nti okuhiilinga kuneeno twetaagako ku buyambi bw'abaami baffe okufuna eddembe mu mutima abaami baffe bane nze omwami wange yanyamba nnyo batya yambuuliriranga nnyo nambeererawo nga newenzija n'obusungu taŋŋamba bigambo bigenda kukola ki kunnumya omwami we yakitegeera nti ekintu ky'oyitamu kiruma of course olulimi we yategeera nti omutegedde nti awasizza teyakaayuka nga basajja balala nti mpasizza ndi waddembe okusula wonna wenjagala oba ogenda genda oba obeerawo nzisagala kumpogganira ebyo teyabyogera wabula yakuwumbawumba ng'omukyala ajja tasya kye nasooka ozuula nti abaami bangi abaagala polygamy naye batono abagisobola kuba nze nnyumya n'abakyala bangi batono abagisobola omwami yenna waakizuula kubanga okwo oba osobezza mukyalawo okumuzzaako si kumusobya oba omulumizza ekigenze ewala oba omulumizza ekigenze ewala nze owange yategeera nti annumizza nekijja mu bwongo yajjukira mangu gye muvudde kubanga mwatandika muli banaku nga nange nkimujjukiza ng'avuga takisi yali avuga takisi nga kondakita kati nga mujjukiza ebyo byonna naŋŋamba mukama n'abasaasira n'agenda ebweru ebweru gye weyafuna akasente akasooka ye yawasaamu mukyala kati kyankuba nnyo wala nambeerera of course si byangu nti okeera ku makya n'ogamba ye musonyiye mbivuddeko nno paka nakati akyakola ki akyambeererawo akyetunda kubanga obulumi bwa polygamy toyinza keera ku makya n'ogamba bantu buggwawo ebisoomooza ze tuyita triggers ziba nnyingi leero oyinza okuba omusanyufu enkya n'olaba mujjawo ng'atimbye ebbaawo nekikuluma nekikuzaayo gye wava naye okkiriza n'omanya nti kino ekisigenda kirwanisa newonookaaba newokola kyo mwami waaba asazeewo kuwasa mukyala wakubiri aba asazeewo nze nakaaba nenfukamirira omwami wange yali twali ku video call nemugamba mwami wange tonzizaako nkusuubiza ngenda fuuka ki omukyala omulungi wemba nyina byensobeza naye nakimanya nti newonookola ki bw'aba asazeewo abakoze eki ekirala teweenenya toyina musango nti nina weesitakoze kimala teweenenya kuba nange nenenyanga naye namala nenkizuula nti omwami okuwasa kiba tekiina we kikwataganira nansobi zo oba na biki byotakoze balina ensonga zaabwe naffe abakyala ze tutategeera nga newakikunyonyola toyinza kitegeera so teweenenya kimanye nti ye awasizza lwa nsonga ze ezitali zizo zatajja kugamba nakyo kikuyambako okuhiilinga manya nti oli mukyala kimala fa kubikwatako lekerawo okulondoola ki mujjawo kuba naye ayongerako ku bulumi woba owulira nga mu butuufu akumalako emirembe buli w'omulaba omutima teguwulira obulumi weewale ekintu kyonna oba tugeze alina social media zeewale mu blocking woba olina woomulabira kyusa ekkubo osobole okwewumbawumba wezze ofune eddembe mu mutima towuliriza mwami bikwata ku maka ge gali ewamujjawo terikukwata ku kagenda oba agenda emanya wabeeri abeeri wabazzeewo abawuwo oyanirize kasita omanya kyetuyita no setting boundaries mu bulamu ensalosalo mu bulamu bwo n'omanya omwami wange alina omukyalo omulala ebiri eri yamanyi bwoba okimanyi wonna obimanya bijja kukuba byesonyiwa abaami anti kakati oyogera nti owuwe yakitegeera waliwo omwami afuna omukyala n'aba n'ejjoogo kituufu n'aba mukambwe n'atadda waka ebibaweebwa ewaka n'atabikuwa sirowooza ng'osobola okwewumbawumba mu mbeera eyo era osigala omutima gukola ki guluma singa abaami baali bakitegeera yali badde takozesa mbeera yakusoomooza oba nakukaayuukira namanya nti omukyalo ono kyayitamu kiruma ng'era naye waali badde awo n'omwongerako omusajja omulala kubeera tekikkirizibwa mu busiraamu naye nga bwakifumiitiriza nti watya
senga naawe akusanga n'omwami omulala ng'omwemaliddeyo naye ekyo tebakimanyi gwe omwami wo yakuyambako era okukuyambako kw'omwami kyekyakugumya n'osigala mu bufumbo kuba eriyo abaami abalungi olwo mujjawo yagenda mu maaso ng'ateekayo obutambi ng'abusalawo bakyajja kitya nebaza Allah nti yamala ndowooza kubanga nabo baba n'akaseera ak'okutijja nti mugole ntijjisa ki mwami wange ate nga waddembe kubanga obusiraamu bubakkiriza kuba naye abaaki lunaku lwe tayagala kumanya birala aba mukyala kati gwe okwewala ebyo byonna olina lekerawo okulaba bintu bya postinga naye atuuka ekiseera akatijjo ne kakola nakkakkana nga nze namala olaba buli wooteeka amaanyi mangi ku kintu kyotasobola kyeyongera ate nekyala Allah tasobola kuwa n'ekintu kyekitasobola kuhandolinga nti Allah ayina ekirungi njogeddeko n'abakyala nga bafunye ebirungi mu polygamy mu bufumbo obwo bw'abakyala tunagenda ku birungi ebyo omwami wano ng'awasiza omujjawo yamukuleeterako ne mwesisinkana mwerabako oba mukyali mu mbeera ya TikTok kuwamulabira kubanga nsuubira nti singa omwami asobola okubagatta kyekisinga emirembe abakyala bano ababiri ne mwemanya nti tufumba n'omwami waffe ne mugezaako okwasosietinga mwembi mwattu nze omwami wange yali ayagala tukwatagane naye eriyo abatayagala kukola ki ate kisinziira ku bakyala nze nga nze nali sikinaamu ki buzibu kukwatagana naki namujja wange okusookera ddala yamuleeta n'amunyanjulira ewaka wamukkiriza yakyogera ate yakugamba atya yantuuza koza omukyala mujjange yali akisaba ng'ayagala tukwatagani ng'ayagala kunsisinkana tekyali kyangu kuba nasooka neŋŋaana era nkubiriza omukyala ali eyo teweekakanga kukola kintu ng'omutima gwo tegukikkiriza don't pretend pretense ebambi nga toyagala kusinkana mujja osobola osaba omwami wakuweemu obudde oprosesinge buli kimu ekigenda mu maaso nze nasooka ne musaba weewaawo saalwawo nnyo kumwanukula ne mugamba tewali buzibu omukyala akole ki ajje najja n'amuleeta ewaka ne musisinkana ne tutandikira awo n'omulaba ne mulaba alhamdulillah era wamufumbira ebyokulya sijja kulimba saafumba saafumba obujja biruma osobola okukiza nogaa kale yafukamira n'akubuuza aba mwatuula awo mwebuuzanga kusanyusa mwami wammwe aliwo teyafukamira twebuuza bwebuuza salaamu n'atuula ne twogera yamalawo eddakiika mmeka bamalawo eddakiika bazaali obanga 3 tebalwawo 30 minutes era mwami n'amuzaayo era wakiwulira otya nga bagenze babiri wakiri yeyo yaliwerekedde oli n'agenda gwe n'osigalawo era baba bafuluma getu bati nga nange ndi mu maziga omulabi agenze ate ng'oli alina essanyu agenze n'omwami ate omwami wamwe we yalinga nga akolera bweru ajja atya oba yajjanga ennaku ezimu n'addayo nga tatuuse byebisinga okuluma ti omwami wange agenze bweru balimba abamu balimba naye nze nebaza Allah nti omwami wa mazima ate n'okuba nti tukwatagana ne mujja wange wewabaawo ekintu kyonna ekiba kitagenze bulungi twogera communicate waaba agenze mu Kimaku airport asobola okuntegeeza tingenze kima mwami nange so kisinziira polygamy esinziira ku ndowooza mukyala kati nga nze nambeemu mukyala gwe baba bakuleetedde eri abamu abakaluubiriza bannaabwe obulamu oba eriyo ne bannambeemu abakaluubiriza baki bajja baabwe abookubiri ki naye polygamy yonna okuba obulungi kisinziira ku mwami wammwe enkwata gy'abakwatamu nti buli omu alina okumuwuliza nti ayagalwa namuwumbawumba okumulaga nti ddala ono nkwagala era gwasinga naye abasigadde tebakimanyi ekyo bamenya bumenya mitima akuddamu ekigambo
otabeera nnyo na Allah ogw'eddalu n'akujjukizanga ggwe w'okuze wafunye munno omuto n'akujjukizanga nga ggwe wabadde yakulaba alaba edda obudde bwonna ono mwana abandi muto kamuweeko ebigambo bye bakozesa bimenya abakazi bangi omutima omulungi ataba ku lutimba olwa Salamu TV katuveeko mu bubaka buno katono nnyo tukomawo tovaawo tuli ku nsonga y'okwezza ne weewumbawumba ng'ofumba ne mujjawo kuba oba togenda kunoba olw'ebizibu ebimu oba ekirala nti olinamu abaana mukoze mulina ennyumba nga woteeberezaamu mukole divorce mwawukane nga mu butuufu binyiga nga tetajja kukkiriza kuleeta musajja mulala wabula ng'olina kwewumbawumba ne weekumaakuma ne weekuŋŋaanya ne wezza otambuza obufumbo obwo tovaawo nkomawo. Eno ye Salam TV. When you don't use Momo, you get unwanted surprises. Save yourself from unwanted surprises. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5k. That's the power of Momo. It might seem crazy what I'm about to say. Here's how you chase that gray away. You're a hot air balloon that could go to space. With the air like you don't care, baby, by the way. Sip a Mirinda today and show your smile, please. The world smiles back at you, so come on, smile, please. Sip a Mirinda today, let's see those smiles, please. Sip a Mirinda today and spread those smiles, please. Sip a Mirinda today and show your smile, please. The world smiles back at you, so come on, smile, please. Spread the smile. Your faith should never be out of reach. No power? Do not stress. Move to your smartphone and stay right in the moment with Afro Mobile. And for the Muslim community, every teaching you need is ready to listen to anytime, anywhere. Wherever you are, whatever the time, Afro Mobile keeps you connected to your faith. What makes us who we are is that we are freed. But when we are freed for service. Mommy? Yes? At school, abalala babane? Everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Ndabye mbaga ya daddy. Anti ku highway nga nvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Kati nange bampakingire saa. Hani omwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. katuwanjulire Apple antibacterial cleaning powder omupya katale kugenda okukozesa mu binaabiro kabuyonjo n'okuyonjesa kungulu. Apple osobola okugikozesa mu ngeri 3: ayonja ewaguba, ajjako obukyafu, ate ewuuka, omukozesa n'amazzi, buli kimu n'akitereeza n'aleka buli w'oyonjeza nga wayonjo, wekuume ng'oli muyonjo. Ate ku ssente ensaamusaamu ojja mufuna Apple olunaku olwaleero. Apple antibacterial cleaning powder asangibwa mu supermarkets ne maduuka gonna mu ggwanga lyonna. When you don't use Momo, you are forced to quarrel. Mama kabalansi? Nkuwaire 5,000 Mama, nkuwaire 5,000. Ompaire 5,000. Abantu abakulu atandise obuyayi mwene. Obuyayi obulira. Ngobi yanko bantu okala mubibozi sente dange ninzade kolera ngobi nakolera sente dange.
Save yourself from quarreling. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo. Eno, yes, Salam TV. Nkwebaza yona gyosinzira okubanga olutimbe olw'emirembe olwotabuliro gano gaba maka togezaako gatereeza munnange nkulaba obuubuuka nkulaba oyaka nkulaba oli mu bbanga oga nti nze kyo sikisobola era n'olutimbe lwa TV muli awo n'omwami wo oga nti ate asi atuleetedde kyono alawagira okufumba ne mujjawo munnange nno nkubuulire ebintu bya Allah tebikubaganyizaako kalulu weewumbewumbe weegattegatte weeyoole munnange osobola okulaba nga munnange kiwe buwi kaseera akajja kutuuka omwami wadde omufune mu full swing nga batero ng'enjogera ya leero bwetera okukola ki weetera okuba twewumbawumba tutya tewali bulumi butakuluma era tusoyinza kwagala mwami ono nti yagala kubuuza Hanna Mchala Hanat obujja ogaye nti omwami yakuyambako okwewumbawumba era n'omugamba aleete mujjawo era ne mweraba baba bagenda n'owulira nga ate oyabika omutima nkaba amaziga nendaba ate bo bali mukwano bandeseewo bagenzi yamukomyawo bagenda lunaku lulamba ne balugwereera yali ayina ezo ennaku ze yamuleeteramu zaali nnaku za mujja wange zaali za mujjawo era kwolwo tewamulabako saamulabako okumala ennaku meka ennaku zaali 2 tewamulaba saamulaba era bwe zaagwako nadda ekisinga okuluma mu bakyala ekisinga okututta onooga nti oba mujja wange oga nti kakati amaanyi yagamalidde eri enandeetedde makombo ekyo bw'okiteeberezaamu booti noga nti naye ndowooza Mungu yabakola nga bo baawufu kuba kikuluma oga nti kakati omukwano gwe tugendamu mu kisenge gwe mwagala nze mwerindidde yagumalidde eri ewange wali talina kyagenda kukola ki talina kyagenda kukola ye kati ngenda mugamba kigambo ki ekinamuyingira eri munda awo ennaku neekuluma n'osigala ng'oli mu bulumi obwekitalo njagala okubuuza omwami we osobola okumwagala nga we wamwagala nga tannaba kuleeta mukazi mulala tekisoboka kizibu kiba kizibu omukwano tegusigala kyekimu kyekiri kye nagambye nti kisinziira ku mwami wo omwami ono akoze eki okuzza omukwano guno gwe wali oyina kuba ekisookera ddala gwe mu mutima oba okyetaddemu nti akuliddemu olukwe ekyokubiri obwomu buba buweddewo obwomu obwesigwa nomanya nti kyenamugamba oli tagenda kisiimuulamu nti ekyange kyekiyingidde nnyo kwe gamubanga abali mu competition mu mutwe gw'ono omwami kati muli mu mutima ogamba olaba nakola bino eno nanzizaako lwaki ki menyeka olaba namwagala nnyo luli eri nanzizaako ye bwe namukolera kino nakitwalira mujja oyinza osiima omwami wo byakuleetera nga abikuwadde omutima ekituufu kyo okusiima kuba kutono kuba oba ogamba wampeeredde kino weekiti kati olwomujjange yamuwadde ekifaanana kitya nze wali omwami we yangulirako essimu neŋŋamba kati nenfuba nnyo okwagala okulaba kika kisimu gye yagulidde ki mujja wange nti oba mwaka tobatira tosobola Tomasi yekka gwoba naye olwa Tomasi mu mutima gwo mu kifuba kyo ebale nnyo tosobola kusiima ne wakolera kyogamba wankoledde kino kakyeko eri byakoze byebiki byebingi ne weziba sente ogamba wabave wa mujjawo n'akomawo nga wategedde nti yafuze wa mujjawo oba owulira omukwano guli okuva ku ntobo y'omutima gwo oba osooka n'omwenyinyalamu n'olaba nga
kati nyaniriza ki oba ombo mulinako oba owulirirawo nnyo obujja ng'olinda naddala nga muli mu kaseera kamwe ak'omu kisenge oba owulira obujja ngoga nti anantandika ye yakuse dda omukwano olwo olunaku lwaba yasuze era ewamujjawo n'akyuka nadda eno omwami oyo oba omufiiringa ebyannamaddala ekituufu kiri nti mu ntandikwa eyo feeling tebaawo era nze nasaba omwami wange ne mutuuza ne mugamba asooka mpemu ki obudde kyekiri kyenagambye teweekaka kukola kintu kugamba wesitakikole ajja kwagala nnyo mujja wange oba weerumyanga ggwe oba olina kuba n'omwami aba akitegedde nti akulumiza nze natwala ebbanga okuddamu okwaniriza omwami wange mu kisenge ate naye yampa obudde olw'ensonga yali amanyi nti annumiza naye ate olowooza wali weerumya musotamufu kuba wadde weewa obudde ye yagendanga eri n'asanyuka era obulamu ne butambula newookaaba gwe nooba okaaba ngeri basanyuka takulowooza nako ate ekirala omusindiikiriza ng'ate gy'omusindiikiriza akyayagalayo nnyo aga nti alhamduli mulekerawo basindiikiriza by the way omuganzi nvaako mpaamu akadde ng'ate aga nti alhamdulillah eri aba ayagalayo nnyo akati yeekwasa nti afutala ogw'oŋŋambye nti kola ki genda kwega bizibu ate n'ekirala ekyo wobanga osabya tosuula buvunaanyizibwa bwo nga mukyala ebyekisenga oyinza okusabamu obudde kuba bitokyaringamuuko ajja kujja ogambe kati ebigambo byaŋŋamba kyaleka byagamba oli kitokyaringa obwongo naye ebyekisenge ne woba obiwumuza tosuulira buvunaanyizibwa ng'omukyala nti woba otubadde otegeka ennyumba kumwoleza kumugololera kumulabirira kumuyiyiza genda nabyo mu maaso genda mu maaso ng'obikola ate obyongeremuuko obikolere ddala ekirala mulekerawo bayimbirira ekisinga osindikiriza abaami bano okugenda eri mulimu by the way Hajat Asia mulimu abaami abagezaako okuwumbawumba abakyala baabwe n'amubeererawo naye ng'omukyala agaanye okukkiriza ki omwami mulekerawo bayimbirira nti buli kaseera wawasa genda eri ndeeka ebyokuyimbirira mubirekerawo teekawo eddembe oba olina ekikunyigiriza omwami we kyatakola mu butuufu yogera naye kuba kyemanyi omwami waaba akulumiza bambi abamu amala n'akitegeera akitegeera nti akulumiza teri atakimanyi lwakuba nti abaami abamu balina ego nti ensonyi azifuula ki obusungu n'akusanga ng'okaaba naga kati oba weekaabya biki ndi musajja musiraamu bakujjukiza n'okujjukiza nga bwe bali abasiraamu twalabalabadde obuziga twala eri obuziga totukolimira kati oyiwa amaziga gaki oyiwa gaki lwaki okaaba wongezako okumujjukiza gye muvudde aga nti kiki ennina onzijjukiza ki abamu asobola n'okugamba nakukaka naddala ng'omusanze mwavu oba talina mulimu n'olefubana ate mukyala njagala osuubira ndaba nti buli lwonoolwana otereza omwami wo nti oba omufunira omulimu oba muno muyiye mubeere bulungi esente zisooka zisuubire nti zo tekuli lizikiyo ajja kusanyuka mu mutima alina gwe yayagala edda omusanyusa naye nga lwa mbeera ya ssente tannazifuna sooka omuwa akadde agenda aziri asanyuke ekyoyoyo bwe kinaamuggwa oba oli awo ajja kukola ki ajja kudda mpaawo kitakya kyoba omanya naye tolowooza nti kubanga era we twakola bwe tuti era we zijja bwe ziti batono nnyo sigaye nti byonna batono nnyo abafuna okulowooza okwo najjukira obulumi bwayiseemu ne gye muyise n'okumubeererawo bakazi bangi n'ekirala abakyala mufune woba n'ebintu ebikipinga obwongo bwo bize kikuyambako nakyo okuhiiringa funa ekyokukola kati mulimu kati naddala ffe abakyala abasiraamu bangi benjogera nabo omwami takukkiriza kukola yiiyo akantu k'okola ewaka funa ekintu nga obwongo bwo ne weziba ddakiika 5 nga busobola okuva ku mwami ne mujjawo nakyo kikuyambako okuhiiringa funa ekyokukola weefeeko nga ggwe leka kana akaseera k'olimu ogambe ngenda challenging ono omwami kamulageko tinange nsobola okukola kwegamba ekisinga okuleeta eddembe communication wakati wo ne mujjawo ate mundowooza ekyabayambako nti omwena muba mukimanyi nti omwami tali Uganda nti lwabaze mwena mutegeeragana njagala okubuuzayo akabuuzo mukyala Hanaati omwami ono bw'aba taliiwo mu Uganda ofuna akadde ne muganda we mujjawo nti kati mwafuuka ba Luganda omwana attu najja ne munyumyamu oba
byakoma okuva le mwalabagana musisinkana mu kufiirwa mu kuziika? Of course walina okubaawo boundary nti olw'okuba nti tukwatagana tekitegeeza nti tuba tulina okuba n'omukwano wakati waffe. Weewaawo wabaawo ebitugatta ebitonotono kati wabaawo ensonga tusobola okuzoogera ku ssimu tugeze nga zikwatagana ku ki ku mwami kuba kati essaawa zino ekyanditugasse ennyo nti baana naye insha Allah ali muwaaki abaana naye kati ensonga ezisinga ezitugatta za mwami iyo omwami wamuwulizzaako namukubidde kasimu nga takola ki ani akuba otera omukubirako naye nakubirako yankubira nange nemukubirako nti muli mutya nti muli n'abuuza ku baana abaana bali batya naye tekyajja nti lumu kitwala obudde kyakuzimba ate buli omu alina ki experience gwe omukyala ali wobanga maybe owulira gukwatagana ne mujjawo tekikukolera nakyo tokikaka naye ate kanneebaze n'omukyala ono muganda we musharinga omwami nti bambi yakitegeera obulumi nakkakkana namanya nti Hannah kyayitamu kiruma waliwo abeera n'akajanja n'akatingo sanze omwami aw'omusangidde esente kituufu ali mu kuzikuwa naye ani gwabadde naye batuuka okulwana omanyi tubeera n'entalo ze tulwana ng'olwanako ku mwami wo musobole okuvaayo gy'ali ebizibu ebibeera wakati w'omwami ne mukyala we mu kaseera k'obwavu omukyala ne bbayo be bamanyi gye bayitamu okulaba nga bavunduka embeera eyo eba eriwo ensonga ziba nnyingi baami mmwe nga tonnasalawo okulumya mukyala wo oyo mu bulumi bwonna bw'oyagala omulumya sooka ojjukiremu akaseera okutuuka ono omukyala waakulabidde ng'essente weeziri gye mutambulidde ne gye muyisa atuuka okukulaba era akwagala ennyo kuba yajja kukwagala oba ono omukulu by'atakukoledde bw'olabe nti omusajja alinga mwana muto asinga okumubudaabuda naye nga yakubudaabudira ku ssente ezizo zennyini ate mwayiiya n'akugulira empale n'essaati noga nti ate omukadde takola ki tabikola naye njagala ojjukiremu akaseera nga mukyazinoonya nga tewali akulaba nga n'empale n'essaati kuliko ettaka oba kuliko ebituli munno n'afuba ne mulwana otandika okuzifuna sikuganye kwagala bw'oyagala naye olekangamuko ku magezi agategeera n'omanya nti gye ntandise ne munnange ono gye tuvudde era mbadde nsaba omuwangayo ak'ensusu kuba okugumira aba yalekayo abasajja bangi abamwagala n'aga nti kangume n'ono era kanwanyise kino ekizibu ekiriwo tukole ki tukyova kaminge naye ebyo kati abakyala beenyweza bakimanyi nti omwami w'otandika naye nga tazirina bw'azifuna okusanyuka kweziba sikaati si bonna abamu era mukazi n'asigala ng'amenyeka omutima bikemo bingi ebibeera awo abamu batandika ng'essente zaakatandika agenda okulaba n'addayo ku ziiro tewali akuloze maziga ga munno ng'alaba siki si mumativu so n'abakyala nammwe baba bawazizzaako bannammwe totijja kulumya munno tokola ntalo tomulaga nti nze bangulidde kino ojja kumulaga naye ng'entuuyo ze mwe muvudde ebyo by'oyambala muwe ku kitiibwa nkwegayiridde wadde oli wakiwaga oli w'amaanyi oli wakifuba oli mulungi omusinga bw'omupalaabalamu booti olaba nga gwe walungiwa nnyo nga talina wakujja yes fine naye mu kaseera ako yazimbye ebiro byonna byemukoze eki byemutuuseeko mbeere bampisa bwotyo omukazi walina okwekuŋŋaanya bingi by'osobola okukola fumanya by'osinga okwagala ebikusanyusa ebisanyusa omutima gwo ate n'ekirala kkiriza okukkiriza kunene okuyamba nti nze nakkiriza ne ŋŋamba Hannah obujja bwe bunkoza bino obujja bukola ki bunnuma nenfuna abantu benjogera nabo lwaki mbeera nnyo ŋŋamba nnyo abakyala okufunako ku bakyala abafumbako mu bufumbo bw'abakyala abasukka mu omu nti kiyambako bakuwa ku magezi nakola bwenti anti abamu bakuwabya nga bakujja ku Mungu akutwala mu shiri kyekizibu kuba oba tokyategeera bulungi ate oluusi akugamba ebikwatagana ne Katonda oyo olaba nga agende akuzza mu bino ebiyitamu akuzza mu bino ebyekisiru owulidde oyo gw'olabanga ki ng'omuntu ana njagala kubuuzayo ekibuuzo Yesu omwami yakuwumbye muzze naye singa aba akugambye nti
Chicho sikale chicho singo okuba oyagala ku mwami ono. Okuga nti kati ngenda kugulira mujja opoloti. Era kati njimugulidde njagala kumuzimbira. Obikusanyusa mu mutima. Kisinzira bw'aba abinkoledde. Ngambina kubanga bagamba yagaliza ofune. Ekisingira ddala nze kyemmanyi abaami abali leero kanjogireko n'abaami katini. Nti tokolera mukyala wa kubiri kintu kyotanakolera ki mukyala mukulu okujjawo obutali bumativu wakati waabwe n'okwesojja. Nze kati omwami wange era ffenna tukimanyi ne mujja wange tayinza kukolera mujja wange kintu nga nze takinkolerangako. Tayinza kugulira mujja wange poloti nga nze tannagingulira. Kwe kuba nti tetusobola kwerumaaluma nti buli omu mumativu. Ogamba nti naye nze nange bampa kati ne munange kaafune. Esegeeza tetwali badde na bujja senga abaami babalansinga ebintu kati omukyala mukulu omuzimbidde ayina emmotoka n'omuto omuzi sisuubira nti ayinza okugamba ye lwaki amuzimbira lwaki nze biki nti mu mutima aba mumativu akatonotono n'agamba kasa nange yakola ki yanzimbira naye ngera omukwano tebasobola gwenkanyakanya ogwo gusigala gye bali ate tekiba kirungi mwami kwekubira sayidi kulaga nti no sayidi gyensinga okwagala. Of course omukyala mukulu oba okimanyi nti saali mulungi kimala eri omwami ono kati naafuna omukyala amuterenkeza omutima wadde mukyala gwe oba toneeragiddeeko toneewaaniddeeko mba nkimanyi nti onsinga kuba era baba bandekawo oba oliawo kye yali anoonya n'akifuna mwani muggwe mba nkimanyi naye leka kweraga nnyo leka kummenya nnyo omutima leka kutijjukana nnyo kubanga obujja buluma naawe oba essaawa yonna kiyinza okukutuukako. Sala kakkana tuseroga nti sala puleesha olinyiseemu ku sukaali lema kutulugunya munno. Omukyalo ono omukulu aba akimanyi ozaba takimanyi aba akimanyi nti ayina kye yali anoonya mwoli oba nze olwoli osaatuukirira era mba nkimanyi bulungi nnyo nti onsinga okwagalibwa eri omwami wo naye leka kuyitawo walikoze eki kuba ndi muntu ndi mutonde oba onkosa. Abakyala bwe tunaamanya embeera eyo tojja kwongera okwagala abaami baffe n'okukola loloyo ng'omukyala nga ggwe kola ebibyo bibeere byawufu bw'aba agenze eri mwerabire manya nti agenze safaari. Nnyina enjogera buli omu afumba ebibye fumba bibyo nange nfumba ebyange yagala mwami wo nange mwagale mu ngeri ki buli omu amanyi waakola ki waakoma mu bulamu bwa mwami kubanga si musango gwange nti baakuleeta mu bulamu bwaffe ate era si musango gwo kuba ne mukuleeta ayinza okuba yakulimba nti siina mukazi n'omwagala ogenda okukizuula nga alina omukyala omanyi baba baagala ayinza ogaa nti ekikazi ngenda kukireka ekyo ekyo tekirina makulu kyonna okiraba naye nga taakulimba nze kwafiira nga nze mutebenkeza nga nebbaraka ziva wange so twebeereremu nti bwona olwana obujja obungi obona okomawa si bwe kiri era bw'otazze mutima gwe eri omwami wo n'omwagala ogenda kuzaala mwana we yanaafuuka bbaawo kizibu twakisangawo abaami naddala ng'omwami tasuuliridde buvunaanyizibwa mulimu ebintu nga byolina you let it go omwami akyakufaako nga mukyala we akyaweerera abaana akuwa emmere akola buli kimu kye yali akola nga tannakuzzaako ebino ebirala osobola okubigumira obujja buluma buli omu abuyina naye tukole obujja nga taddemuuko n'amagezi ne Katonda tuleme kwonoona wetu. Nze nasabanga nnyo Allah musabe nasabanga nnyo Allah ne ngamba Allah kino ekigezo kyontaddemu nyambaako kinyanguyize Allah awulira okinyanguyirize kuba nze nali mu bulumi naye Allah yanyanguyiriza alhamdulillah nampa mujja wange akaseera kano nti yadde akatijjo kaaliwo mu kusooka naye yamala n'ategeera ng'omuntu nti bwe naayitawo munnanga akosebwa buli omu kati alina waakoma mu bulamu bwa munne buli omu awa munne ekitiibwa waliwo okwagalana kubanga kyajja oli naye yajja amaliridde siwa lunaku lumu nti nkyagenda genda ate si musango gwe nti tuli basiraamu omwami yagenda n'akola ki n'amukwana n'amuleeta obulumi bubaawo naye tuleme ate nabo bateekako busungu bungi kugamba yensonga lwaki mujjawo simuyeekera
ayinza okuba omuyeekera kisinziira nze ate bomala mulimu abamu nga ye muyeekera nga jja akoze ekyabaganda kyebagamba jja amazeeko kukufulumya kituufu ye kenyini nakugamba n'okugamba nze sifumba namujja wange okanga ye gwe baleese naye nga teyakulumbye so tubeere beegendereza twewale tokola buvuyo obujjamanya we bukoma woba olina ekikuluma omwami wo okumanya ebintu bino bibi batera okwagala okukola revenge abakyala kituufu naye ate waliwo obulamu okufa waliwo okuluzinga obulamu bwammwe nti ojja genda omwami yakwanye nange kankwane ebbali ebirwadde awo UTI tezigenda kubaggwamu infections omanye kati zitambula bono bejjanja bono teyejjanja bono afulumye ebizibu bingi ebibeera wakati kati awo mukyala Hanna Mbiru nsaba osiibula omulabi wa Salamu TV akulaba ku lutimbe abatulaba mwenna ku Salamu TV nsaba Allah abamalire abalina ebikutte abalina ebaluma abakyala mwenna abayita mu kusonzebwa mu bufumbo bwammwe mumanye nti ffenna Allah atugezesa ate Allah agezesa abo bennyini bayagala ate Allah tasobola kugezesa na kintu kyotasobola ku handlinga nsaba Allah mwenna abamalire mwenywereze ku Allah inshallah tumira ku sitaati wole muganda wo ntumira ku mwami wange omulungi era nga nkwebaza okuba nti nakwesiga ekintu kino kivuze bulungi ntumira ne ku mujja wange bamuyita Fadhira mutumira nkimanyi andaba nsaba Allah fenna kumwagala kulyawo naye nsaba Allah atwanguyize amiina omulabi wa Salamu TV omulungi yona gyosinziira okubanga otootabuliro nkwebaza kuva gye twatandikidde paka we tufundikiridde programu eno naye nkugamba nti munnange ebintu bya Mungu tebikubaganyizibwako kalulu sitteeka okuwasa omukyala asooka kwomu naye ate Allah yabakkiriza njagala okikkirize titemwonoona mwami wammwe kumukolimira kumuloga kugenda mu shiriki mujja kwonoona baraka ate bwe zinaggwawo naawe ekintu kijja kuliiramu beera mukkakkamu beera mwetoowaze teekawo embeera eraga nti gw'oli muntu mulamu eri omwami wo n'omwami naawe banya abakyala bo bonna bagambe nti ono mwenna mbaagala sirina gwe sitayagala kijja kuyambako abakyala bano okutereera tusembeze Allah mu bifuba byaffe tusabe Katonda nti Allah omwami wange mumpemu obulungi bumulimu nange nfunemu obulungi obunimu ne mujja wange mumpemu obulungi obulimu ontaasa obubi obumulimu bw'omunasaba edduwa ezo oteeke ebyenyi byaffe wansi bwetusabira ne ku baami ensi ejja kubaamu emirembe atakumira mpeera kunkuumire nkwagala nnyo omulabi wa Salamu TV assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu weeraba Eno ye Salamu TV. Entambuza ya ddaawa tugyongeddemu ebisoko n'ebinnonogo mu budde obunyuvu ku muzikiti gwo wennyini mu kitundu kyo era ku Mande tuba ne Sheamus ni kiti togwa musuulu tuliwo olwo Allah n'akuwanjaga okuwanjaga kukonna lwakuwulira gwe tosamukka tossa mukono kusaba togwamu ssuubi olwokubiri Sheikh Salim Bosa wasta'inu bis-sabri was-salah mweyambise nnyo okubeera abagumiikiriza era mweyambise nnyo okubeera nga muyimirizaawo esswala olwokusatu omulangira Sheikh Ndawula Siddiq bino binnonogo byennyini mu budde obunyuvu faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah abo tetubatiiririra omuntu yenna akoze akalungi ke nga katono katya yarahu Allah agenda kamulaga era akamuweemu empeera ejyamu olwokuna Sheikh Imran Sali era nga naye bwe yakikkaatiriza n'aga nti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ne bw'otandika kubala ebyengera Allah byakuwadde tosobola kubikomekkereza tumwebaza Allah olw'ebyengera ebingi byatuwadde era tumusaba bitukuumire n'ebyo bye tutannaba kutuukako nga tubiyaayaanira nga bya mugaso gye tuli nabya bitutuuseeko tukyafumba omutwe olwokutaano Dr. Senjala mu kiseera ky'omuntu ng'ebintu bimusobedde
ibaada gyakyasinza okukola neyagalwa nnyo ewa Allah mu kaseera ako ye ibaada ey'okusaba Allah tabaraka wa taala. Tukyakuteekateeka mu nteekateeka entuufu era ku Lwomukaaga buuza oyige ne Sheikh Kasimu Kiyingi. Abaseeka bakintumye basheekha abakulu mu ggwanga tiddalasa ziddemu mizikiti naddala eza Sande ne ku Lwomukaaga abaana basobole okusoma eddiini yaabwe, bayimaamu mukiteekemu amaanyi, ab'ettwale abaana basome ku ddiini yaabwe nga bagiyiga ku mizikiti buli lwa Sande, n'abakyala nabo basobole okusoma ku ddiini yaabwe tusobole okutambuza eddiini obuki obulungi. Lukyali lusufu Olwomukaaga anti tukuleetera ne Dr. Fidhi Walusimbi. Awo bwe tugambira nti fahadha min baabi awla, bwe buba nga obusiraamu bwakkakasaako okuyisa obulungi ekinyonyi, okuyisa obulungi ebimera n'ebisolo, ate olwo kikkakatako nnyo okubeera nti muganda wo ate ye omuyisa bulungi nnyo. Olwo ku Sande Imaamu Sulaiman Kyeyune. Ebisinga okuleeta obufumbo okufa amangu otatwala budde nga wetegereza omukyala, n'omukyala obutetegereza mwami. Bwe ngalo nga ziri 12 ne tuzimanyirawo ne tugamba nti tujagala nazo nga ziri 12, so si kutuuka nti wallahi saaziraba. Ebinyuvu bikyajja tereera tulina Sheikh Mutyaba. Agamba Allah, a'udhu billahi minash shaitani rajim, walanabluwannakum bishai'in min alkhawfi walju'i wa naqsin min alamwali walanfusi. Eyo aya tutera nnyo okugisoma nga tufiiriddwa, naye tutera kuwulira eri gyesembera inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naye nga yagamba nti nja kubagezesa n'ebintu ebibatiisa ebibakanga emitima. Omutima bwe gwekanga omubiri gugenda kulwala, ate tayagala olwale. Y'ensonga lwaki akubuulidde olubereberye nti ekyo nja kukugezesa nakyo, therefore tekikumalira biseera kweraliikirira. Take it easy. Awo ne tuleeta Dr. Mutagubya Ashirafu. Omuntu ali riba amanyi bagamba nti awangala obulamu bwe nga talina baraka. Olwa la'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyatugambye nti ogenda kuba okola bingi nnyo naye nga byokola temuli baraka. Abayivu tebaggwayo. Obwo bwe bunyuvu bw'ebinnonogo mu ddaawa wano ku Salaamu TV, olutimbero olw'emirembe. Eno ye Salaamu TV. It might seem crazy what I'm about to say. Here's how you chase that gray away. You're a hot air balloon that can go to space with the air like you don't care, baby, by the way. Simple Miranda today and show your smile, please. The world smiles back at you, so come on, smile, please. Simple Miranda today, let's see those smiles, please. Simple Miranda today and spread those smiles, please. Simple Miranda today and show your smile, please. The world smiles back at you, so come on, smile, please. Spread the smile. Okay, this is Maria, CEO, Mark Investment, the official distributor of Honda motorcycles here in Uganda. This is our new product, is SC150, with this body looks beautiful. Already you're seeing the good things, a long career. It has the anti-crash material. The body is made in anti-crash material. There is no bike here with this anti-crash material. This doesn't crash. These indicators here, they don't crash. Look at this. This is high tensile plastic. It doesn't crash. This behind, it doesn't crash. Look at these rims. They are 1, 2, 3, 4, 5, 6. If you go on the road and get any bike
that has 6 rims and it's not a Honda, come, bring it here and I give you a Honda for free. It has a USB port for charging. It has a fuel gauge and it is affordable. Yeah, it has been 7 million, but now we've discounted it for everyone to feel it. It's just 6,500,000. You can get it cash, you can get it on hire purchase. On hire purchase, you can get it at 300,000 per month. It becomes accessible and affordable. You can only find this bike, this beautiful bike, in Mark Automobile branches. When you don't use Momo, you get unwanted surprises. Save yourself from unwanted surprises. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy 0 charges below 5K. That's the power of Momo. Byolina okukola obeere steady. Pini yo gikuume nga kya tugibuulira muntu yenna. Kababeere wa luganda lwo kawantu wonna era tugitereka mu ssimu yo. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Kituufu mureesoboka ng'otambudde ne Makka Madina Haji Services osobola okutambula olugendo lw'ekirooto kyo n'okola umura ku ssente ensaamusaamu ate ng'osuze bulungi olidde bulungi saako okulambula ebifo byonna eby'enkizo e Makka ne Madina. Makka Madina ekuleetedde umura bonanza ng'osasula $3,888,000 mu mwezi gw'omukaaga nga twakava mu hijja. Makka Madina erina enteekateeka ya umura buli mwezi saako hijja ku miwendo egisoboka mu Kampala. Offices zisangibwa ku Makka Madina Building, Butikiro Road, ate Mbarara, Ikra Building, room number F9. Gwayagala okukola umura mu mwezi guno gwa Ramadan, wakyaliwo ebifo ebitonotono okumanya ebisingawo. Ye Makka Madina Haji Services ku lw'obuweereza obulungi. In a digital world, not everything is